Mwemwe nabajje kumide ku PBS. This is your one and only Joan Elize baby. Lero twabaletedde ekyakabi ekiri mu town ekitambula mu Kampala wonna kye bayita Elize Juice. Ogenda kinywa owulire emirembe otisangibwa wonna ku shoplite yaffe ku number 607 ate nga woba okyagala osobola tukubira ku number yaffe eri 070 95 95 790 tukala delivery tukuletera awo wonnini woli wotukubidde ku namba yaffe natambuddeko leero n'omukulu wange wano atubuuzeekoko so mugamba mutya bakyali baffe abatwogesa amaaso yenze Jona Haken nange njagala okwongera eddoboozi lyange okubategeeza nti kana akatunda kasobye oba kajuice kasobye kabeera very cold nakanyweddeko by the way leero mbadde nina egyenva ng'omusana gwaka guti nensoka akatunda kajuice kali steady nnyo gwe nosanze okubeera nga ate okanywako gwali mu traffic jam osobola okubeera nga ate okola order n'okasanga ewaka bwakunyuka osobola okubeera nga ate onywa kajuice yono juice gwonywa n'oddamu ku magezi okitegeera nabadde ndi kisiru kiwumbatu naye olwakanyweddeko skin bulungi n'olabika bulungi sirina bingi byakwogerera naye nga Elize Juice bebamu ku basponsa baffe kwano ku PBS TV and we thank them tubeebaza so bwe nali eyo betanire kola order ku namba ekuwereddwa akajuice kawoomera kakabi nnyo toyina walala ogenda kukasanga wano mu kibuga enamba njiddamu eri 070 95 95 790 okuba ku simu n'okola order inaina naye nga towerabira nti delivery within Kampala gwali out of Kampala kino kiveemu togenda kubeera nga tokifunamu kirekere akisobola yakiyingira kitegeera ekintu ekyo kale